Kusawa nga 10 ezakawungezi ko lunaku olwaleero Nathan Mafabi ayingidde mu kibuga Arua. Wabula nga tanaba kugenda mu kifo wakubya olukuŋŋaana Mafabi asoose kuyisa bivvulu ku nguudo ez'enjawulo wano mu kibuga Arua. Bakira mu lugendo lwonna obwedda buli muwagizi akola kyasobola okulaga essanyu ly'okulaba ku Mafabi nga waliwo n'ab'emmese langi ne bagattako n'okwekola obusolosolo. Abalala obwedda balippira mmotoka n'ab'oku ppiki batyo nga batafunye we beekwata ebigere byabwe bye bibeeyimiridde. Poliisi obwedda weri okubalaga ekkubo kyokka etuuse neeyagala okubakugira okukozesa amakubo agamu ekireesewo okusika omuguwa n'abawagizi b'Amafabi. They're not going to affect us because we are Ugandans. Nothing can affect us here. We are our country. They want to learn to stop us. We are Ugandans. Uganda belongs to the Ugandans. I'm not a foreigner. No police can stop me to go at my rally. Mafabi abadde akulembeddwa mu meya wa Arua Central Division nga kati yeegwanyiza kya mubaka wa Arua Central Division Muzaidi Kemisi kosamyuka president wa FDC mu bukiikakkono bwa Uganda Hassan Kaps Fungalu. FDC is back on stage. We are winning right from parliamentary seat up to the presidential. We are winning. We are taking Arua City. Arua City is gone. Even all the councillors and the rest of the members are taking it. And this is the demonstration that they are making for the people of Arua City. Kemisa atubulidde nti Arua yayayanira enkyukakyuka nga balinze bulinzi lunaku lwa kulonda basobole okukozesa akalulu kaabwe okulaga ennyonta y'enkyukakyuka. You see, right now, to travel from Arua to Nebi, it will take you 3 hours. We have the level of poverty that is there. The poverty is so high, you look at even daily feeding is a problem to the people. Even the level of corruption that the people are having in is always a very big one. So people want change and they want to see total change. Mafabi kimutwalidde kumpi essaawa 2 ng'ayise ebivulu wakati mu kibuga Arua okutuuka watuuse ku kisaawe ky'essomero lya Arua Nasaran Primary School wakubya olukuŋŋaana gaggadde. Eno asanze abawagizi bamulinze mu bungi nga wabaddewo n'okumusanyusaamu era nga naye amazina tegamulese mu katebe. Mu kwogerako naye Mafabi atubulidde amakulu agali emabega wa Namungi w'omuntu amwaniriza mu kibuga Arua. That signifies that people want change. And I can tell you, everywhere we have passed, whether on the streets, whether in the homes, people are up coming to clap to welcome us in Arua. That clearly shows that the country is yearning for change because 40 years are quite long enough. Ono agamba okusoomozebwa mu byenfuna n'embeera z'abantu endala ze zireetedde abantu okuyayanira enkyukakyuka bwe bati. People are dying of money lenders in every village. There is a money lender, and these money lenders are the people who believe still public money to come and lend here. Our people are dying of poverty. There is no cash crop in West Nile. The cash crop, remember we have cash crops. There is no cash crop. Our people are living hand to mouth. Wadde nga Arua yasuumusibwa n'etuuka ku mutendera gw'ekibuga, Mafabi agamba mpawo kikoleddwa kulaba ng'abantu beeyagalira mu kusuumusibwa kuno. If they had been benefiting, they would be here every road tarmac. Businesses are collapsing every day, in and out. They are bailing people in other areas, but are not bailing out here. So people are under stress. The economic stress is too much. So Arua was the best city before. Okay, best town. But now. Olunaku olw'enkya Mafabi wakukomekereza okuwenja obuwagizi mu kitundu kya West Nile ng'asuubirwa okubeera mu district okuli Zombo, Pakwach ne Nebbi. Peter Serugo, NTV, Kusawem.